Ero keso jiraba kapeti. Ani ajikuwa. Ana kwa deke sema. Hajati ana. Hajati pongo. Ya pressure. Sigame. Eno kesi. Buli ekiri mu. Chicho. Chikebere kola. Bikula. Era President Mugambe. Ai yogera nya. Wayo! Oh! Mugambe. President Mugambe. Hajati mpombo. Achikoze. Alikoze. Byonna bipya. Uli bukape. Buyambeko? Bana. Kapero bantu aleke ebimu. Naye yagaliza. Kapere gabaye ebintu bino bibyo. Byonna. Bino bibyo. Hajati. Byonna bibyo. Nakusubiza shopping. Hajati Mungu akuwe. Mungu akuwe. Hajati. Ino taulo yo. Taulo? Banane. Zinenga tozizo. Hajati. Yo. Hajati. Ine sati. Zinozo nazo. Hajati. Zinozo nazo. Hajati. Zinozo nazo. Banana hajati. Akabana ka blanket. Papa. Babike. Zino za mchala wo. Ka Trump. Mama Trump. Banana hajati. Banana hajati. Hajati. Banana. Eno yakubuli. Ya Mama Trump. Iyo suka. Iyo masuka. Ne Mama Trump. Hajati. Wallahi fuka mite. Hajati. Oje sente zo Mungu akuongere kisimba kwezo. Akukazize business zonga siwa nuoka. Amina. Nane musenda losolo tukaniza emirimu. Siwa nuoka. Wallahi Hajati. Kino kyensabye. Nsaba allo yali waggulu w'ebire eyantuusizza wano ate n'osobola okumpa nsaba wano ate ofune bizinesi ate fune bizinesi enjagala Canada America nana ng'okobya ebbiiru bino byankoledde n'okolera Mama Trump n'okolera Kapere Mungu akugazize ate nsaba ne president muwaka byonna president yabirese Amina ya Rabbi. ngaba katumba banange munebalize kuhajati bino byonna Mungu yabikuli Mukama Katonda Hajati yeyanziza oh my Mama Trump ilikoma we Uganda Egato andambale yeyo yennyini saizi Hajati yakukoza ati. yakutegedde Hajati yatuse otukabiza. byonna bibyo. bagambe Ati shopping ya Dubai ewedde agala kuntwala Mulimu empatula Toyona. njagala mbeeremu Kapere oyinamu empale naye sima bazikutuuka naye mmaze gazifula empale zinakutuuka ekiwatu wakipimye bannange mulaba pulezidenti kyakoze tekisangika muntu yenna omuntu bimulema naye pulezidenti akikoze era amaze n'akituukiriza bannange nawe gwali eyo oba oli mu nsi kikola pulezidenti kyakoze lengera Hajati bannange omuzira kisa amaze n'akituukirira bannange
musabire diru zonna zagobako mu Dubai ne zagobako byonna wala bituukirire ng'emmaali atwala butwazi. Ajati wa Mpombo banange Ajati wa Mpombo mu Dubai. Ajati wa Mpombo mu Dubai byonna yabikoze ensawo yiino buli kimu kikino byonna kati obankola ebitya ne byonna bikwata Ajati ero kesi yo mpya gitwale waka kesi ya era we n'abankomawo nagirenkozesa gekirabo era ndawandikako era we ntuukayo ndakuwandikako Ajati Mpombo Dubai nyera kiwandala kujapira Ajati kadimi ngatozo okubira wano zizo okubira wano bannange Mama Trump ebintu byombireeta Mama Trump abaana kujja bakwasaganya faba kapere mbuno wagenze tomusibudde Mama Trump. Mama Trump yabadde surprise naye akimanyi surprise ebeera surprise akitegeera omukazi alina omumanya byonna surprise ebeera ki surprise agumire embeera alemekaaba bwatandeseewo atya waterekapeeke nedda nkomawo buli kimu tukikwasaganye so abaana Ajati Mpombo yono. Ajati Mpombo Aji Mpombo yuno. Owode olina y'omulwa oyo. ne Aji Mpombo Obyono oyo yekira pasoni oyo. Mulabe kyamaanyi. bannange Aji oli Ajati Mpombo Dubai kati ono Aji Mpombo Dubai kati sebo Aji Mpombo mukyalo oyo mulaba kyakoze kikikuleka abantu balala asazewo umutima gwe ate nawe n'osalawo nga tuwe kapere n'omukyala ate asazewo nagamba n'abaana ajjakukola ki ajjabbaba naye nsaba muganda wange Ajati oyo bw'aba akunyiizizza wetegulemu katono okudda ebbali omunyiiza bamufa abasajja abakazi batunyiiza nawe okimanyi togalula Kwejayo ebikake tokola ki togalula bwejokola Ajati wakunyiiza ng'olaba obusungu bwe bulinnye nnyo kola ki wetegulemu kubanga obusungu munabeera wamu onakuddiza noono n'amuddiza noono omuddiza kikamu nga Ajati akwata obusungu kwata akaso nakola ki so okukyokola wegula obulungi luggi ng'omuga mukwano amukame ng'ovaawo ng'otegeera odde enkya eyabalobe nanga munaeddati mukwano nsenyiwa namutta mu kisenge byonna mubimala musajja munna esaala ezo embasabidde nsaba gwe omwami n'omukyala emikisa gyonna gibabeereko kyokoze okolete Mama Trump okolete kapere ate pulezidenti yakikoze muwa akalulu banange Ajati Luwombo ampadde bedi kava mu butuufu ebyagala Ajati Luwombo abikoze ogenda obunye bulungi bannange omukulu ono coordinator wa NUPO oba ye advisor wa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okumpa perfumes zino bbiri mpunye bulungi labuwempita mpunya bulungi akawunga mpunya bulungi sibyakuna byakiyaaye so coordinator wa NUPO oba omukonekta wa president waffe Robert Kyagulanyi yakwataganye eri Dubai buli kimu kyonna entambula biki byonna kusula kwebaka byonna biki byonna omukulu ono mu security kulya okwebaka entambula byonna nga bwe mubitegeera mu Dubai omukulu ono yabikwataganya